Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde nate okubeera nga alumya abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Obunkenke bweyongezi buli lunaku olukya, buli lunaku lwamala mu ggwanga erya United States of America. Kakati wulira kiki ekigenze maaso n'okuba nga kigwawo nkugambye, buli lunaku lwamala mu ggwanga erya America obunkenke bugenda maaso n'okuba nga bweyongera eri basajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati kikyakoze kyenkuletedde ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wuliriza. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kire ekikeseza olunaku olwaleero yapositinze ekifaananyi ekyo n'ategeeza nti yasisinkanye Representative Gregory Meeks ono nga ranking member oba top Democrat era ng'ono avunaanyizibwa ku nsonga za foreign affairs ez'eggwanga erya America. Kitegeeza ono amanyi bulungi nnyo kye bayita foreign policy ey'eggwanga erya United States of America, kyokka nga mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti ate foreign policy ey'eggwanga erya Uganda era y'emu ku nsonga ezigenda maaso n'okushakinga obuyinza obwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ky'olina okumanya, nkuleetedde omusajja ono n'ebitonotono ebimukwatako bye weetaaga okumanya. Omusajja ono y'omu ku babadde basinga okubeera nga bateeka ku nninga gavumenti ya Donald Trump okubeera ng'ebaako ebisuubizo bye yasuubiza abantu byegenda maaso n'okuba ng'ekola. Ono ayina n'olukiiko lwakulembera mu gavumenti y'eggwanga erya America ku myaka gy'alina gye ngenda okugamba ne gye baamuzaalira ne byagenda maaso n'okuba ng'akola. Ayina n'ekifo kyagenda okuba ng'atwala mu mwaka gwa 2026 guno waliwo agenda okuwummula. Ono alabiddwako n'abakulembeze ab'amaanyi omuli ne Benjamin Netanyahu oyo gw'olabaawo akulembera eggwanga erya Isirayiri. Wenjogerera yasisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu meeting gye twakuwaddeko gye tukuleeteddeko, era ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yawandiise nabyo ngenda maaso n'okuba nga mbikuleetera. Kakati gwatanaba kubanga osubscribinga saagala atomisinga ensonga yonna nkugambye buli lunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamala mu ggwanga erya United States of America ayongera kuleeta bunkenke n'emitaafu okwetimba mu bwenyi bw'abasajja abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Omukulu gwasisinkanye ngenda mukuleetera ebimukwatako ebitonotono. Obadde okimanyi nti ono akulembera kye bayita the most powerful house of Foreign Affairs Committee mu ggwanga erya United States of America. Obadde okimanyi nti yali responsible ku US foreign policy, yali responsible ku buyambi America bwegaba ebweru w'eggwanga. Teweerabira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba nti mukaweefu beewe era ebigambo bino yabyogera ng'asimbula n'atutegeeza n'otutegeeza nti bwe munaalabira akatambi kano nja kuba mpiseemu. Era yategeeza, yavaayo n'ategeeza nti mu bimu ku bintu kwe kulaba nga nsaggula ngenda mu maaso n'okukwasiganya emirimu gya struggle, wabula ng'ekyo yakyogera mu katambi nako nja kukakuwa mu bujjuvu bwako. Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo, naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Yakugamba emirimu gikwatagana na struggle ey'okununula eggwanga lya Uganda. Mu bigambo bye abadde tajjaamu kigambo kigamba nti bano abasajja Abamerika be bafandinga nga baweereza $1 billion nga bagiweereza gavumenti y'eggwanga erya Uganda, nti eyo $1 billion eyo yeetulemesa era yatuuse n'okubagamba bwe munaalekerawo okufandinga omusajja ono ffe mutuleke tujja kumwekolerako. Tetubasaba buyambi bwammwe mu kutulwanirira, wabula tubasaba ekintu kimu, mulekeraawo okubeera nga mumufandinga. Kakati wulira ekiguddewo. Obunkenke nkugambye bweyongedde. Omukulu gwasisinkanye Representative Gregory Meeks nkugambye ng'oggyeko ekyokubeera ranking member a top Democrat akulembera kye bayita House of Foreign Affairs Committee. Kakati wano waliwo akalipo. Bw'abanga asisinkanye omukulu akulembera committee evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya America, kitegeeza eggwanga lya Uganda ali representinze bulungi. On top of that yakulembera kye bayita US foreign policy. Eggwanga lya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ali representinze bulungi mu byonna ekisinga okutiisa era ekisinza okuleeta obulabe. Gwasisinkanye yavunaanyizibwa ku kye bayita foreign aid, obuyambi bwonna gavumenti y'eggwanga erya America bwefulumya. Omukulu oyo Gregory Meeks yabuvunaanyizibwako. Olowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde amugamba ki? Ekisinga okutiisa yavunaanyizibwa ku kye bayita international sanctions. Jukira yakugamba mu byasinga okusaba gavumenti y'eggwanga erya America ne gavumenti z'abazungu bano kwe kubeera nga bateekawo sanctions oba envumbo baziteeke ku bakulu mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda, abo abagenze maaso n'okuba nga bakola ebikolobero. Kakati wano gwasisinkanye oyo gw'olaba yavunaanyizibwa ali responsible for foreign policy, US foreign policy, US foreign aid, obuyambi obufulumizibwa America bwegaba, international sanctions, envumbo America zeeteeka ku bakulembeze internationally. Kakati amusisinkanye olowooza kiki kye bateesezza. Avunaanyizibwa ku kye bayita diplomatic relations,
with countries including Uganda. Yavunaanyizibwa ne ku nkolagana wakati w'amawanga ag'enjawulo ne gavumenti yaabwe ey'eggwanga erya America. Era nga mwaga mawanga mwe muli n'eggwanga erya Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amusisinkanye. Ngenda kukubuulira kiki kyekitegeeza, ngenda kukubuulira omusajja ono ebimukwatako, ngenda kukuwa n'obumu ku butambi. Omusajja ono nga y'omu ku abo abasinga okukaayuukira gavumenti ya Donald Trump olw'ensonga nti omusajja oyo gw'olaba munnakibiina ekya Democratic Party. Ekibiina ekyo ekitakkaanya n'ekibiina kya Republican Party ekya Donald Trump. Kakati omusajja ono ekibiina kye Gregory Meeks, ekibiina kye ky'aba Barack Obama. Newankubadde nga mu kalulu akagwa mu America teyawagira Joe Biden, yawagira omukyala eyali avuganya ne Joe Biden. Wabula ku mulundi guno eggwanga lya America ono avunaanyizibwa ku kye bayita US Foreign Policy, avunaanyizibwa ku sanctions ezikubibwa amawanga ag'enjawulo, avunaanyizibwa ku ssente ezifuluma mu ggwanga lya America nga zigenda amawanga amalala. Kyokka ekisinga okwewunyisa avunaanyizibwa ku sanctions ezikubibwa amawanga oba n'abakulembeze b'amawanga agamu. Kakati njagala okutegeeza nti ye General Yoweri Kaguta Museveni ebibye birabika nga si birungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwe yasuubiza bannayuganda nti agenda kugukola alabika tatudde era alabika essaawa yonna agenda kugukwasaganya. Gregory Meeks ono nkugambye nga bulaba mu kifaananyi ekyo yalabwako ng'asisinkana n'abakulembeze ab'amaanyi omuli Benjamin Netanyahu, oyo nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Isirairi, eno gye bayita Red Zone TV n'abatulabira ku mukutu ogwa Uganda 24 live. Nyongera obategeeza nti wano tubaleetedde ekyo kye mugenda maaso n'okuba nga mwetaaga okuwulira. Ate mu ngeri y'emu njagala ogende maaso n'okuba nga ogoberera omukutu ogwa AMJ Media, kubanga omukutu ogwo ngutaaginze wansi awo mu kagambo aka bbulu mu description ya video eno. Eyo backup channel yaffe tujja kuba ate tugenda maaso n'okuba nga tugikozesa. Nkuleetedde biki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde bwe yamaze okusinkana omusajja ono, era njagala weebuuza ekigambo the Black Caucus. Bwe yabadde awunzika mu bigambo bye yayogedde yawandiisa ekigambo the Black Caucus n'asembyayo hashtag National Unity Platform. Kakati gwe weetaaga okumanya kiki kino kye kitegeeza. Bino byonna bitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lunaku lwamala mu ggwanga erya America obunkenke bweyongezi eri basajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati wano nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano n'ensooka nkutwala mu nsonga awatali nsonga yonna etukuba ku mukono. Wuliriza nzije mbere nga nkwongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV, omukutu ogwa Uganda 24 live ne omukutu ogwa MJ Media kwe tusinzira ogenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nkugambye nkuleetedde omukulu ono, omukulu amanyiddwa nga Gregory Meeks, si muntu wa bulijjo, weetaaga ogenda maaso n'okuba nga omumanya. Nkugambye y'omu ku basajja ababadde basingira ddala okuteeka gavumenti ya Donald Trump ku bunkenke, kubanga ono ku sayidi eri abeera yandibadde nga opposition. Wabula ate ekyewuunyisa ate mu gavumenti mwali mu bitongole by'enjawulo ne state zaakiikirira oba districts zaakiikirira, agenda maaso n'okuzikiikirira. Kakati wenjogerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okuba nga amusisinkana, era mu musisinkana yayogedde kinkugambye obunkenke obuli mugenda maaso n'okuba nga buteekebwa ku gavumenti ya General Kaguta Museveni bweyongera buli lukya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook, bw'atyo n'omukutu ogumanyiddwa nga ogwa X n'ateekayo obubaka oluvannyuma lwa bino nga bimaze okubaawo. Yagenze obubaka bwe yataddeyo, njagala nsooke mbukusomeremu ko nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tukuweereza. Wuliriza. Yagambye, it was a pleasure meeting with the Representative Gregory Meeks, ranking member of the House of Foreign Affairs Committee, United States Congress Committee responsible for foreign policy, yakatadde na mu bracket yako, and a senior member of the House Committee on Financial Services. Wano njagala tugendewo mpola. Robert Kyagulanyi Ssentamu yataddeyo baka n'agamba nti libadde ssanyu lingi nnyo gye ndi okusisinkana omu ku basajja ab'amaanyi mu buyinza bw'eggwanga erya America amanyiddwa nga Representative Gregory
Meeks nakugambye ngenda kuwe mukwatakawo ogenda kubeera ng'obiwulira kubanga weetaaga ogenda maaso n'okubanga omanya kiki ekigudde ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza, yagambye kibadde kya ssanyu nnyo, balibadde ssanyu lingi nnyo okulaba nga nsobodde okusisinkana Representative Gregory Meeks, ono nga ye ranking member owa House Foreign Committee. Ekigambo nno ranking member ngenda kikunnyonnyolawo gye bujja, ate nga mu ngeri y'emu ono ye senior member of the House Committee on Financial Services. Ako kanotinga ennyo nti sente obuyambi bwonna obw'ensimbi na buli kimu ekyekuusa ku ssente nga bwe nkutegeezezza era nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza, omukulu ono yakulira department yeeyo. Kyokka ng'eggwanga lya America ligambye okuba nti badde liweereza billions and billions of money eri gavumenti ya General Kaguta Museveni. Kakati omukulu akugamba nti kati nsisinkanye omu ku bavunaanyizibwa ku kuweereza obuyambi mu mawanga ag'enjawulo. Yagambye our shared vision of advancing democratic principles and upholding human rights will only be achieved by holding repressive regimes accountable. Nti vision yaffe oba ebyo bye tusheyalinze bwe twogeddeko bigenda kubanga biyambako okulaba nga tuleeta oba twadvancinga kibayita diplomatic principles, enfuga ez'amateeka n'ebigenderako, okulaba nga eddembe ly'obuntu human rights ligenda maaso n'okubanga lyachieving oba nga tulituukako, naddala nga tuholdinga regimes zino nga tuziholdinga accountable. Regimes zino ezirinyirira eddembe ly'obuntu, regimes zino ezitakkiririza mu bufuzi mu bukulembeze obw'amateeka, tugenda kubanga tuzirinnyako era tugenda kubanga tuzitulesinga tuziteeka ku nninga nga ndi wamu n'abasajja bano ab'amaanyi asisinkanye Representative Gregory Meeks. Posti eno yagikoze kiro ekikeeseza olunaku olwaleero, naawunzika nga gamba nti CC the Black Caucus National Unity Platform, bw'atyo byebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byatadde ku mukutu gwe ogwa X, bw'atyo ne ku mukutu ogwa Facebook. Neŋŋamba nina ogenda maaso n'okubanga obubaka buno mbukutuusaako nkugambye obunkenke ne bweyongera eri abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda, kubanga kino ekijja kirabika nga si muntu. Oluvannyuma lw'abakulu bano okulaba bino nga ne olunaku olwajjo yabadde yakava ku interview emu nga ne interview ayina gwe yalabisizzaako, njagala okutegeeza nti wenjogerera kino ekintu si kya bulijjo ekijja. Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasisinkanye nga bwe nkugambye nti ali omu ku abo ababadde nga basinga okuteeka ku nninga gavumenti ya Donald Trump, era nga yawulirwako ng'awakanya n'olutalo olugenda mu maaso, olutalo lwa Isirairi n'Amerika lwe bali mu kusesebbula eggwanga lya Iran. Omukulu ono y'omu ku abo ba representatives abatono ennyo abaayimirira busimba mu House ne bategeeza nti bino tetubikkiriza, era babadde basimbye Nakakongo. Kakati ebigambo bye nnyini byavumirira mu America, Robert Kyagulanyi Ssentamu byavumirira mu ggwanga erya Uganda. Kakati basisinkanye ate ng'ono ye alina n'ekifo. Njagala owulire obumu ku butambi tubeere nga tutambula, muwulireko then nzije mbeere nga nkuwa ebimukwatako yaani obitegeere bulungi nnyo. Tourism from Canada is down 30%. People in the hospitality industry, Las Vegas, my home state of New York, Chairman's home state of Florida, are losing their jobs because Canadians do not want to come to the United States of America. And what are the American people getting in return? I tell you what they're getting. Higher electricity costs than one of the coldest winters in modern history. Tell you what else they're getting. Higher food prices, higher costs for industrial goods and health care. These is heads we lose, tails we lose. Tariffs are bad for American workers, bad for businesses, bad for working families. And instead of addressing the affordability crises, which the president has called a hoax, Republicans have spent a year blocking this vote to protect Donald Trump rather than doing the job to help the American people and what the American people did send us here to do, to lower costs. That ends today.
oyo ye mukulu amanyiddwa nga Gregory Weldon Meeks ono ne yasisinkanye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era ne bongera obunkenke ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Awuliddwako emirundi mingi nnyo ng'avumirira ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lya America. Era omuwulidde ng'ayogera ku nsonga y'amasannyalaze, ayogedde ku tariffs engeri yezikosaamu bannansi mu ggwanga lya America n'ebirala byonna nga bw'obiwulidde gwasobodde okuba ng'obitegeera. Kakati wuliriza, njagala okutegeeza omukulu oyo yaani nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo ebirala awo gweyongera okutegeera nti ate kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yaani. Oyinza okuba obadde omumanyi naye nga tomumanyi nnyo nga bwe yavaayo n'akutegeeza nti abamu muba mumumanyi naye nga temumanyi nnyo. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusisinkana Gregory Weldon Meeks si kintu kyangu nnyo ate era si kintu kitono nga omuntu omulala yenna bw'ayinza okubeera ng'alowooza. Omukulu oyo baasisinkanye mu ggwanga erya United States of America ne ŋŋamba nja kujja mbeere nga bino mbibawa kubanga guno twagwetuma. Omukulu ono nga bwe nkugambye ye Gregory Weldon Meeks yazaalibwa ngenda kusomeza 25 mwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1953 era alina emyaka egy'obukulu ndowooza nga 73 waawo munnamateeka mu ggwanga erya America, munnabyabufuzi mu ggwanga erya America era nga abadde representative owa New York okuva mu mwaka gwa 1998. Ono nga memba oba senior member mu kibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Democratic Party era nga yakyeyalinga kubanga yakyeyalinga kye bayita House Committee on Foreign Affairs wakati wa 2021 ne 2023. Wenjogerera akyali memba era nga atuula ku committee nga ranking member. Kakati bwe tuddako wano waliwo eyabadde ambuza ekigambo ranking member kiki kye kitegeeza. Ranking member kwegamba ye yabeera most senior member ndowooza oba wano mu Uganda nkigeraageranye ku ki ranking member ndowooza enjogera enyangu tuyinza okugamba senior member oba senior politician oba kikyonna. Ranking member is the most senior member of a Congressional or State Legislative Committee from the minority party, the political party with fewer seats in that chamber. Ono yabeera omu okuntikko, yabeera member w'okuntikko oba omu ku ba senior member mu Congressional oba a legislative committee yonna mu bukiiko bubaga amateeka. Kati komiti ezo omu kubabeerako nga ba senior member kati byo bakikozesa nti ranking member mu byobufuzi by'eggwanga erya United States of America. Abeera ne decision making zibeera waggulu nnyo, abeera alabibwa ng'omuntu owa waggulu ennyo era decision ze ebiseera ebisinga zikonsideringibwa. Abeera wa advice, abeera wabula mu bintu eby'enjawulo, asalawo era oba oliawo n'abakulembera obukiiko bw'enjawulo aba asobola okubeera ng'abategeerera. Asisinkana abakungu ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo era influencinga ne influence z'abakungu abo eri mu gavumenti ye eggwanga erya America okulemberwa omukulu amanyiddwa nga Donald Trump oba omukulembeze yenna abeerako mu buyinza bw'eggwanga erya America asobola okuinfluencinga era atuuka butereevu ew'omukulembeze w'eggwanga erya America. Era ng'ono alabiddwako emirundi mingi nnyo ng'asisinkana abakulembeze ab'enjawulo nga bwe nkugambye nti awo yono gwolaba owa Bulaka ali ne Benjamin Netanyahu ono nno nga ye Prime Minister w'eggwanga erya Israel. Kakati oyo gwe yali naye ye mukulu amanyiddwa nga Gregory Meeks. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasisinkanya ate mu kaseera akatono ennyo obunkenke ne bweyongera mu bakulu abagenda maaso n'okuba nga bakankabula eggwanga erya Uganda. Okusisinkana kuno tekwabalese kyekimu olw'ensonga nti bino si bintu bya bulijjo. Obumu ku buvunaanyizibwa obw'omukulu ono waliwo kye bayita minority leadership. Bano basaavinganga ba spokesperson, ba coordinator oba asaavinganga spokesperson, coordinator owa committees ez'enjawulo mu pate ye. Ono ye omu kuba championinga kye bayita negotiations wakati wa gavumenti y'eggwanga erya America n'ebibiina eby'enjawulo ebiri mu ggwanga eryo n'ebibiina ebyenjawulo b'abakungu ab'enjawulo abali mu America n'ebweru waayo. Kati kiba kitegeeza sinikeesi nga weetaagawo negotiations zonna wakati wa mukulembeze w'eggwanga erya America ne gwe yasisinkanye, kino kisobokera ddala okubeera nga kirabwako. Strategy bano kigambye okuba nti they help shape the minority parties legislative strategy and manage their parties members within the committee. Bano bakola emirimu mingi nnyo omuli ne kye bayita subcommittee oversight. Bano kye kimu ku mirimu gye bagenda maaso n'okukola. Wano oyinza okiyita committee chairpersons, wano tukiyita ranking member. Kakati ono ranking member amanyiddwa nga Gregory Meeks Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasisinkanye. Kakati wuliriza, nkugambye omukulu ono ye mukulembeze w'ekimu ku bibiina. Jjukira mu ggwanga lya America waliyo ebibiina bingi nnyo
newankubadde ng'ebyamanyi tumanyi Democratic Party ne Republican Party baasisinkanye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu ono alina ekibiina kyabadde kyakulemberera, ekibiina ekyo bakiyita Queen's County Democratic Party, era nga kigambibwa okuba nti ono alina n'ekifo nga bwe nkugambye nti alina ekifo kyalindiridde. Mu mwaka guno gwennyini gwe tugendamu ogwa 2026 agenda kufuuka house agenda kufuuka diini owa New York's House Delegation. Waliwo amanyiddwa nga Jerry Nadler, ono agenda kubeera nga resigninga, agenda kubeera nga retiringa, bamuyita Jerry Nadler, ne munna amanyiddwa nga Nadia Velasquez. Mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2026 tunatukira mu mwezi gw'omukaaga bagenda kubanga baritayalinze. Kakati omukulu ono ekifo kino kimulindiridde okubeera diini owa New York's House Delegation mu ggwanga lya United States of America. Ono omukulu kigambibwa okuba nti ekitundu kino kyagenda okuba oba ekitundu kino kyavamu era kyakiikirira kirimu bannansi naddala abaddugavu okuva mu mawanga ag'enjawulo, wabula ng'ate bannansi b'eggwanga lya America nga ye. Mulimu abava mu ggwanga lya Jamaica, abava mu bitundu eby'enjawulo okwetoolola ensi yonna ne wano ku lukalu lwa Africa. Omukulu ono njagala okutegeeza nti ye yasisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngezaako okukulaga nti kino si kya bulijjo, era kyova olaba nga n'emitaafu gikyagenda mu maaso n'okwetimba abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati oyo nga sinagenda mu maaso na kumuvaako, njagala okutegeeza awuliddwako emirundi mingi nnyo ng'akuba n'okusasebbula gavumenti ya Trump. Kakati wano waliwo ky'otannategeera. Mu ggwanga lya America waliwo ebibiina ebyenjawulo. Trump akulembera eggwanga lya America wabula nga munnakibiina ekya Republican Party. Kyokka omukulu ono ava mu kibiina ekya Democratic Party ekyaba Obama, ekyaba Joe Biden n'abalala. Wabula ate mu gavumenti ekifo akirinanga ye era nga mmemba mu bifo nga bwe mbikugambye era n'obuvunaanyizibwa bwe nga bwe mbukugambye. Kakati ono engeri gye kiri nti ebibiina bino biba bikontana. Kakati wano waliwo embeera y'okubeera nti omukulu ono y'omu ku babadde basinga okuteeka ku nninga gavumenti y'eggwanga erya America, era ng'ebigambo bingi nnyo byazze ng'ayogera era amaze n'okukola ne advocates nnyingi nnyo z'akoze naddala ng'alwanirira bannansi b'eggwanga erya America. Kakati bw'asisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akimanyi bulungi nnyo era akitegedde bulungi nnyo kyalwanagana nakyo mu ggwanga erya Uganda. Nono naye kyefaananyiriza kyalwanagana nakyo oba kyazzenga ebimu ku ebyo byazzenga alwanagana nabyo mu ggwanga erya America, newankubadde ngeri democracy kale omutonotono gyali kati ate no Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalwanirira. Human rights eddembe ly'obuntu eriweebwa ekitiibwa, Robert Kyagulanyi Ssentamu eno lyalwanirira. Oli musajja muddugavu mu ggwanga lya America amanyi bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu obuzito bwaliko. Era ono emirundi mingi nnyo awuliddwako ng'era asabula oba okuteeka ku nninga gavumenti y'abasajja bakulu aba Republican Party. MAGA Republicans need to step up. We've said this all along, and what Democrats are doing is doing what the American people want. We could be able to pay those individuals that are not getting paid now, like TSA, stop the chaos at the airport. Right now, because of the big ugly bill that was passed, when you look at Border Patrol and ICE, what we should be doing is what the American people want. They need reform. They don't want ICE to be walking around with masks on, no identification, being able to arrest individuals who are American citizens or those who are here legally and have not committed any crime or anything of that nature. They don't want innocent Americans being killed, as we've seen ICE do already, and going into homes or places with warrantless arrests. So those are the things that needs to be reformed and while we're working on getting that done, the rest of everyone else should be being paid. And so the Republicans have to stop holding the American people hostage. Emirundi mingi nnyo azze ng'ayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo nga tebyawukana nnyo na bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba oli awo y'emu ku nsonga lwaki bayanguyiddwa okulaba nga basisinkana. Akugambye era emirundi mingi yazze ng'abyogera. Gavumenti y'aba Republican ey'aba Trump bateekeddwa okukola ekyo kyennyini bannansi kye baagala, so si kukola byabwe. Mulekeraawo okuholdinga bannansi mu ggwanga lya America nga ba hostages oba nga abawambe n'ebirala nga bw'obiwulidde era nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitegera. Kakati oyo ye yasisinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne boogera ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda era bwe yali afuluma, ebigambo bye yayogera era bye yategeeza bye by'okutegeeza ensi nti agenze ku mirimu emitongole egy'okulaba ng'asaggula obuyambi eri struggle y'eggwanga erya Uganda.
Ejokulaba nga atema emirandira General Kaguta Museveni yonna jagenda maaso n'okubeera nga ajja obuyambi obumuyambako okusobola okusigala nga afutubadde ku bannayuganda. Yayogedde olunaku olwajjo ku mukutu ogwa Africa Thinks, ebigambo byayogedde era ebimu byekuusa ku ebyo byazze ng'ayogera. We went into an election which you and all the world saw turned into a military operation. I did not torture the Ugandans. I did not kill the Ugandans. The Ugandan regime killed the Ugandans. The Electoral Commission gave me a security detail, but at the end of the campaign, the entire security detail that was given to me was arrested, and now they are detained just because they did not spy on me. I did not do that. The regime did that. As we speak right now, my personal assistant called Sheriff Naja had his house raided and his wife abducted. The wife of Sheriff Naja is now missing for more than 2 weeks. I did not abduct her. The Ugandan military abducted her. And this happened on camera and we showed it to the world. Now the blame does not go to me. The blame goes to those that instead that are charged with the duty and mandate of guarding and protecting Ugandans. Ebigambo tebyawukanako n'ebyomukulu amayiddwa nga Gregory Meeks. Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasisinkanye ebyo yabyogedde lunaku lwajjo twabikuwadde. Kakati omukulu ono ky'olina okumumanyaako nga bwe nkugambye nti ye ranking member ngenda kukuleetera ensisinkana gye basisinkanye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kutegeera kino kitegeeza ki. Representative Gregory Meeks ono nga munnakibiina ekya Democratic Party era nga prominent Democratic Congressman ono aserving nga ranking member owa House Foreign Affairs Committee and a senior member owa House Financial Services Committee. Kano kakulu nnyo era njagala okakwate kuba nkugambye avunaanyizibwa ku buyambi obufuluma mu ggwanga lya America nga bugenda mu mawanga ag'enjawulo, avunaanyizibwa ku kibayita US Foreign Policy, avunaanyizibwa ku kibayita International Sanctions, ate avunaanyizibwa ku kibayita Diplomatic Relations wakati w'eggwanga lya America n'amawanga ag'enjawulo nga muno mwe muli n'eggwanga lya Uganda. Wano ensisinkano yaabwe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tesobola kuleka basajja bano kyekimu, tesobola kuleka bintu nga biri kyekimu. Njagala owulirize bulungi nnyo nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga ate tubikutuusaako. Pursuant to Clause 2M of House Rule 11, Clause 2K6 of House Rule 11, I move that this committee issue subpoenas to compel the testimonies of Secretary Marco Rubio, of Mr. Steve Witkoff, and Mr. Jared Kushner at a public House Foreign Affairs Committee hearing before the end of April 2026. So we, members of Congress, and the American people. Oyo ye musajja mukulu amanyiddwa nga Gregory Meeks eyagenze maaso n'okubeera nga asisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awulikiddwako emirundi mingi nnyo ng'agenda maaso n'okuba nga advocatinga ku nsonga ez'enjawulo eri mu buyinza bw'eggwanga erya America. Kakati wuliriza, njagala kutegeeza ensisinkana yaabwe okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza ki era gwampuliriza era yeetaaga okumanya lwaki olowooza kireese obunkenke mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Bino njagala mbikuwe then nsembyeyo akatambi tubeere nga tutambula. Wuliriza nga bagamba nti Robert Yukira nakugambye yasembezaayo kye bayita Black Caucus. Eno yebeera Congressional Black Caucus. Kano ke kakiiko oba ye meeting etu. Wuliriza nno, Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugezi nnyo, yaddidde ku mukutu gwe n'ateekayo buteesi kigambo nti Black Caucus. Teyannyonnyodde yabadde ategeeza ki, teyakinnyonnyodde era bangi nkakasa tebaategedde Black Caucus kyabadde kitegeeza ki. Kaka kino kye kituleeta ffe ng'aba Red Zone Media Group ne tujja tubeere nga tubikuwa. Yawunzisa agamba sisi Black Caucus. Kino kitegeeza baatudde mu meeting namba, tebaasisinkanye ku bbala, tebasisinkanye ku kkubo, wabula yabadde meeting gye bayita Black Caucus mu ggwanga erya America. Kiba kitegeeza it is a Congressional Black Caucus, CBC, highly influential organization in the US Congress. Baatudde ne babeera nga teyatudde na Gregory Meeks yekka, wabula ne kye bayise influential organization. Kitegeeza eno organization mulimu abantu bangi nnyo era nga bano bonna babadde ba member mu Congress mu ggwanga erya America basobodde okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ng'ekifaananyi twalabyeko ekyo. Njagala okufunira wano breakdown eya meeting eno ne kye bayise Black Caucus ne mugaso gw'okusisinkana omukulu ono kiki ekigenda okwongera ku ggwanga erya Uganda oba ku nsonga eza struggle. Wuliriza, Congressional Black Caucus eno group ey'aba member abaddugavu mu ggwanga erya United States of America mu kye bayita House of Representatives and Senate,
nga bw'olaba mu palamenti ya Uganda bwe tulina obukiiko obw'enjawulo omuli Buganda Caucus n'obuntu obulala obufaanana bwe butyo. Kakati CBC oba Black Caucus, Congressional Black Caucus eneetuulibwamu aba representatives abatula ku bukiiko buno obw'enjawulo, House of Representatives, mu Senate nenga United States Congress. Waliwo obukiiko caucus ezituuza ba blacks oba abaddugavu bokka. Kyokka ekyewuunyisa omukulu ono bwe bumu ku bukiiko bwakulembera. Kakati abakulembeze oba ba politicians oba ba members ba representatives nga bw'oyinza okiyita, abaddugavu bonna bagambibwa okuba nti batula ku kakiiko omukulu oyo kenkugambye akamanyidwa nga Congressional Black Caucus. Kakati waliwo possibility ey'okubeera nga caucus eyo oba Congressional Caucus eyo yasisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaliiramu ebigenda mu maaso, n'abalaga butya gavumenti y'eggwanga erya America bwefacilitatinga gavumenti ya Uganda egenda mu maaso n'okubeera ng'etulugunya mu nnansi. Kakati wano obunkenkene bweyongera era njagala okutegeeza biki ebiyinza okuddirira nabyo tugenda kubiraba. Kigambibwa nti Congressional Black Caucus eno abasingako obungi bava mu kibiina kya Democratic Party, abasinga obungi ba Democrats, abava mu kibiina ekyaba Barack Obama, ekyaba Joe Biden, ekyaba Hillary Clinton n'abalala. Kakati bagambibwa okuba nti eyo gye bava. Kakati ate newankubadde nti emirimu gyakyo girina kubeera nani partisan, akakiiko kalina okuba nga kakwasaganya okuva mu bibiina byonna, kalina kuba nga kali nani partisan, naye nga kigambibwa okuba nti abakatulako abasinga obungi bava mu kibiina ekya Democratic Party. Era ebiseera ebisinga batunuulira nnyo policies oba baadvocatinga nnyo ku policies ezaffectinga be bayita ba African Americans n'abalala be bayita under represented people mu ggwanga erya America. Kati bano bamanyi kye bayita okulwanirira eddembe ly'obuntu kyeki, bamanyi kyekitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwaliko, era nga kigambibwa nti kuliko bammemba abasukka mu 50, era nga bano bagenda mu maaso n'okuba nga ba-influence nga kye bayita US domestic and foreign policy. Kakati gwatamanyi njagala okulaga okumiitinga representative Gregory Meeks Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kye bayise CBC oba Congressional Black Caucus kitegeeza ki era kiri kya mugaso ki eri eggwanga erya Uganda. Key committee leadership, wuliriza ekisookera ddala kye kiri kye nakugambye nti ono ye Gregory Meeks ranking member, kitegeeza top diplomat ono owa committee eyama oba kye bayise Powerful House Foreign Affairs Committee. The committee responsible for US foreign policies. Committee omusajja ono kuwatula oba gyakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusisinkanye, kitegeeza yasisinkanye akulira oba avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya America. Ono mubaamu enkolagana n'amawanga amalala n'ebirala nga bw'ogenda obiwulira. Omukulu gwe yasisinkanye avunaanyizibwa ku foreign aid, obuyambi, sente eziyingira mu mawanga ag'enjawulo gavumenti ya America zeewa mu mawanga nga Uganda. Kakati omukulu ono yasisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu, olowooza bayogedde ku ki? Naddala ku ssente. Jjukira omukulu yakugamba, President yakugamba nti ye mu bimu ku bimututte kwe kumakinga sure ti abasajja bano balekeraawo okufandinga General Kaguta Museveni ne gavumenti ye, kubanga bwe banalekeraawo ffe tujja kuba tulina obusobozi obugenda maaso n'okubanga twerwanako. Era nabo yennyini yakibagambye maaso ku maaso n'abagamba ffe tetubasaba buyambi bwammwe, tubasaba kulekeraawo okufandinga oyo gwe tulwanagana naye. Kakati amusisinkanye, olowooza biki ebigenze maaso n'okubanga byogerebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kano kongedde okulaga nti si muntu wa bulijjo, era obunkenke ayongedde ddala okubeera nga abuleeta mu mitaafu ayongedde okuba nga agireeta mu feesi z'abakulu bano. Wuliriza, ng'oggyeko ekya foreign aid obuyambi, wawuliseewo ekigambo ekya international sanctions. Omukulu ono gwasisinkanye avunaanyizibwa ku kye bayita international sanctions. Kitegeeza bwe wabaawo sanctions ezigenda okukubwa abamu ku bakulembeze abamawanga ag'enjawulo, omukulu ono ensonga azibeera mu makkati. Yasisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olowooza bayogedde ku ki? Olowooza ani asinze okweraliikirira? Era olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako? Omukulu ono Representative Gregory Meeks avunaanyizibwa ku kye bayita diplomatic relations with countries like Uganda. Avunaanyizibwa ku nkolagana ya ggwanga lya America wamu n'amawanga amalala, nga mu mawanga ago n'eggwanga lya Uganda mweriri. Kakati kigambibwa okuba nti bano mu kusisinkana ebyo byonna byayogeddwako, waliwo possibility okubeera nga byonna byayogeddwako, obunkenke ne bweyongera mu bakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Representative Gregory Meeks, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasisinkanye, ono si wa bulijjo, era ebintu bino biyinza okuba byandibanga bitandika butandisi. Kakati essaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu agenze mu maaso
n'okubeera nga agukolera ddala bulungi nnyo ng'oba oliawo bwe gwetaagisa okubeera nga gukolebwa eggwanga erya Uganda libeere nga lifuna okwenunula nga bwagenda maaso n'okuba nga atutegeeza. Kakati nina ebigambo wano ebirala bye ngenda okuba nga nkuwa, wabula nga sinnabikuwa ngenda kusooka kujjayo emabega ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera bwe yali agenda. Abasinga obungi temwamutegeera, wabula yakutegeeza nti ngenze mu ggwanga lya America kusobola kubeera nga nkwasaganya emirimu gino, era akatambi kano ke yata n'ategeeza nti we munaakalabira nja kuba mpiseemu. Ebigambo bino tebyali bya bulijjo newankubadde nga abakulu mu buyinza balabika baabirekaawo. Yabagamba ngenze ku mulimu ogw'okulaba nga nvunza gavumenti ya General Kaguta Museveni, ngenze ku mulimu ogw'okulaba nga nsakira obuyambi eri bannankyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ebigambo bino biwulirize, yabyogera afulumye oba yabyogera tannafuluma, wabula oluvannyuma n'afuluma akatambi n'alyoka akata. Wuliriza nzije nkwongereyo. Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo, naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni, amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu ebyenjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okuba nga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate, naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne banaddiini mwenna ab'enjawulo, sijja bamenya amannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumakinga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Kakati ebigambo ebyo byali bingi nnyo naye njagadde nkuweekaako. Yakugamba agenze mu ggwanga lya America okusobola okubeera nga asaggula, okusobola okulaba nga ate ensonga azikuwasaganya. Kakati mukadde kano yatandise dda okubeera nga azikuwasaganya. Njagala okuwa ebigambo bya muganda wange wano amanyiddwa nga Shama owa Foreign Policy, ate ku nsonga eno eyongera ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogitegeera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali afuluma ng'ayogera ebigambo ebyo, bangi tebaategeera kiki yali ategeeza. Kye yali ategeeza kyekyo kye nkuleetedde era kyowulidde, kyeyagenda maaso n'okubeera ng'ayogerako. Kakati bino nabyo biwulirize bulungi nnyo, nze nzije mbere nga nkwongerayo. Bigambo bya Shama owa Foreign Policy ng'alina kyayongereza ku nsisinkana ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukulu amanyiddwa nga Meeks mu ggwanga erya United States of America. Kyokka ng'ekyewunyisa guno si gwe gusembye, akyayogerera ddala, akyasisinkanira ddala abakungu bangi nnyo, wabula lunaku olukya lwamala mu ggwanga lya America ayongera obunkenke eri abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Buli lunaku olukya lwamala mu ggwanga lya America agenda atusurprisinga. Mujja kuba muli awo abasulemu akafaananyi ng'ali ne Trump oba ng'ali n'abamu ku bakulembeze abali mu buyinza ssaawa zino, onaawulira ekinaddirira. Sooka owulirize bino then nze nzije mbere nga nkwongerayo. Bwe munnawo omukwateko obukwasi omugambe it is all gonna be fine. Mugambe it is all gonna be fine. Tugenda mu Uganda nakugamba ekintu kimu. Dawuti yonna yonna gy'obeera nayo mu mutwe gwo, gyonna yonna gy'obeera nayo ntuufu. Naye kyotagezaako ku Dawuti nga kyokka oba Museveni agenda kulemerako oba agenda kuvako. The answer is he stands no option. Talina option egenda kulemera ku ntebe. Nakugamba mu just relax. Akalulu kano ye yali emmanduso y'okuyingira ekintu kye tuyita human rights. Human rights nakugamba nti mu human rights ba policy makers abatula ku United Nations Security Council under the capitalist side bebagambira nti kakati gwe okoze buli kasasirowo naye ekimala eno yessaawa okwata ebyo byokugambye tuli ku the last stage of this revolution. Wano wetulaga wewe nabagamba nakugamba weno stage tugenda kusinkana ba policy makers, but this time round it is not to challenge them. Nedda
this time round kukwatagana nabo kukola bond it is to bond with the policy makers okulaba nga tumaliriza dictatorship. Bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs gwe kikyogenda okukola nakugamba teeka ko subscription otekeko notification osharinge kubanga nakugamba buli kyengenda okusomesa ogenda kukiraba zino policy nzimanyi. So nakugamba twetaaga million 2 yes engeri page ya page ekulamu yeyo ne YouTube yatuse negamba mu butuufu page eno yeyo oshegere ekintu ekyo. So thank you very much for the subscription era twamaze okuhitinga 18k subscribers nabagambe twetaaga million 2 tubyongeremu amaani ne sister channel. Yes, ne sister channel. Kakati tuyingide American Congress eranga mubasoso okusinkana mu American Congress ye Gregory Meeks wasoso okusinkana okitegere ekintu ekyo nakugamba eno Congress American Congress ye shaping foreign policy ya United States of America ye shaping then we malo kujishaping eno American Congress yenyini ye gama kati funding wano eyo American Congress eyo. Then the same American Congress ye kukola ko Congress report najibasomera omwaka ogwedde era mujina eya Uganda na odds zona ziraga nti mu butuufu ono wamputu yesawa akolebweko nga bamuwadde chance emu yokayoka ekaluka 2026 n'abalaga nti ye mazima ddala waaki wamputu. Kakati tugenda kulaba ku kye bayita American foreign policy engeri gyekolamu. Yes, atandise okubasinkana bashaping foreign policy ya America nakugamba nti America eno yefuga eggwanga yefuga ensi, in fact si ggwanga yefuga ensi. Kakati simanyi ba NRM kino wekibaleka simanyi ye propaganda mwogere naye kisanyisa ku His Excellency no Kyagulanyi he always shut them up abashatinga kati basimanyi bakino bagenda kwogera kutya kuona omusajja bulikole ye mugenda tugamba kikati ze nabagambye Museveni kasookeddenga agula bantu kasookeddenga akozesa bantu ye yalese His Excellency Kyagulanyi baba ono agenda kukola omulimu gwa Museveni paka wetugwagala nakugambye atuse mu American Congress. Museveni we yali alwana olutalo lwe teyatuukako wano kiddamu Museveni teyatuukako mu Congress ya America teyagituukako wabula omwami ono yasinkananga bakungu nga ayina gundi yali yabungereza ebungereza yasinkana abamayinja bangi nnyo ebungereza awo bangi nnyo be yasinkana okitegera naye teyasangako ku gundi ku administration ya Reagan teyagisinkanako wadde ba policy makers bano abatula mu Congress teyabasisinkanako okitegera wabula kakati fo wano wetumukutte ajja kitegeera okitegera agenda kukitegeera mwazanyira nabagamba obanga otinkula olutalo lwonna totinkulanga mu capitalist muna Uganda njogera kino ng'asaaga temunnabirabako ekijja tabu kiddamu ekijja si muntu ono kabasisinkane ngeno bebadde eno ne bakuba amalebe ne bawuggana naye time ejja is going to shut them up. Nze amanye ebifo ebyo kye bikola kyenkusomesa wano gwe kikyogenda okukola just sharingirako nabala they don't miss. Nkugambye tuyingidde American Congress eno top office ya United States of America whereby the foreign policy is shaped. Lozabozeeke Bungereza kuba the House of Lords okitegera ati wano we bashapingira foreign policy okitegera we bagishapingira atona akugambe batula kweri committee yennyini esalawo kyo tetumwa fani na kugamaze ekintu kyensabirira wano batukube ku Magnitsky twagala tufune Magnitsky sanction mugenda kutegera lwaki Kagame yakkiriza n'agamba nti mu butuufu mwetemusobola kutuuka kakati lwaki mugamba mulese General Habyarimana lwaki nga luli yali awoza sanction kakati addemu ali abyogere yatuuse n'abowinga down nti alina okujja amagye gatandise okufuluma okitegera gatandise okufuluma okitegera ekintu ekyo eno bagiyita United States of America ate teremererwa kiddamu Omumerika talemererwangako nakugambye luno olutalo yaluli ku front line fe nga bannansi okumuweereza His Excellency Kyagulanyi tumuyamba buyambi kiddamu Omumerika ono tabalinnya mu kamomo abali mu America nti yatuyamba no please fe tumuyamba okumuweereza His Excellency Kyagulanyi ayogereko naye waba tayagala tujja kwekuba tubiveeko olutalo yafiirwa si fe si Uganda yefiirwa fe tusobola okukeera ku makyendo ga kati gwe tuviire tukwatagane n'Abachina bano Abachina n'Abarasha nakugamba bo badiiru okitegera kati esaawa eno tebalina ku byabana tebabiriiko lwaki bo bayiya economiza bagenda zibeeza witseteyo bolaba Exim Bank ekugamba tekyali looni mpya ate mutuwe ssente zaffe okitegera muzituwe tuzaagala
wetulaga weewo Munnayuganda wetulaga weewo just relax tobaako kyotya nakugamba eno revolution nene nnyo n'okusinga mugira era nakugamba nti waneeno ku Shama Fatidi 3 media saga tulabe revolution eno nti it is His Excellency Kyagulanyi versus Museveni. No, this revolution is about policies and the policy makers. It is about the United Nations Security Council ekiriwo baagala kweraga ku maanyi kakati America yayagala abagambe nti I am the only lowering lion in this den. Nzabo kolanze ka ye Russia ne China bagamba osaaga naffe tujja kubogola mu wadde tuli bubwa. Yegera wadde tuli bubwa tujja kugana katugende Uganda katugende mu Africa ne mu Great Lakes region. Tusoke tufuneyo emunyungu tuzikwata obwongo tumalo zikwata obwongo tulabenga tulina kye twekolera wona jira empologoma wena jira ngemunyungu zino zikitegeera lwaki fe tuli bali bankwe baba communist oba socialist ojja bajja kubanga bakola ki nga bakitegeera bulungi so mugenda kutegeera ku kintu kye bayita policy maker kye kina kugamba nti the worst mistake omuntu gyasobola okukola lwe lunaku lwakeera ku makya nalowooza nti osobola okuzanyiza ku colonial master wo olwo lunaku lugenda okwejjusa era NRM egenda kwejjusa olunaku luyafuna obwa chairman bwa kabinja kannamu egenda kulwejjusa olunaku ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 olunaku terugenda bava mu bwongo olunaku lwe bakeera ku makya ne bagamba nti kakati tetuyingidde poliisi ya mu Russia twagala tuyingidde akabinja ka BRICS twagala tukwate dola eno soke tugikube tugiranamye kakati mugenda kulaba nti waliwo agamba dola erina okufuga. Yes, fe bannayuganda we are capitalists nkiddamu fe tuli ba capitalist fe tuwagira mu America fe tugamba ku America we tutava ku Mungereza we tutava mugenda kukakasa ku maanyi g'aba capitalist bulijjo bibasomesa busomesa kakati kyekyo eyo foreign policy yaki ya America kugambye tulina article 1 bano bo bwe maintaining peace oshige bwe maintaining peace globally. Number 2, the fact that United States maintains its position as the strongest army in the globe. Eyo position yawe yebalwanye eyo. Kakati yo Russia agamba nti olimba sebo siemwe. Kakati onayagala balagenti sebo. Nenda kuga nti bantu bagenda kukwata ku Russia, tebagenda kukwata ku China. Naye waliwo abagenda okukaabanga obumi. Waliwo emmunyungu ezigenda okukaabanga obumi. Zakeera ku makya muzingira poliisi y'omu Russia n'omu China mbu olwokubanga baali babagambyeko ati bano bo bali anirule tebagambwako kakati katugende mu kabinja ka BRICS. Eyo BRICS mugenda kugirya nkiddamu eyo BRICS buli ali mu BRICS agenda kugirya mugenda kukaaba. Ono omucapitalist omuzanyako nagamba shaping y'omucapitalist ono gitunuliranga nnyo Bushigera mwe wale bine bibozi balimba nti simanyi ate bagenda kuleeta simanyi Museveni alonde opposition ye ani abagamenti bino bya opposition bino si bya opposition bino bya policy makers versus bano enkwezenge zine z'abalasha n'abachina bagamba nti no baagala bajje basalimbire matwala gatali gaabwe nga mu America no Mungereza babikola ne bagenda eri ne bacyankalanya Soviet Union kakanya bagikubye ekigo ku ttaka kati neteekawo nefuuka Russia deni we malofuuka Russia ate anayo ne Russia nayo baginyenya Bushigera bagiri bubi Ukraine kakati tugenda kuddamu tulabe ebyo byali mu biveeko nakugamba nti one who has Africa as the entire world. We are the richest continent. Amongst all continents, Africa is the richest continent. Now why are we lagging behind? Because we have good leaders. We have patriotic leaders. We don't have nationalists. Until then, when we get nationalists, mugenda kakasa ku Africa chichi. We can get rid of these colonial masters. But not now. Esawe no tugenda kukobera okugakozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Yes, tulina okukozesa police yawe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Bano abantu bano babeera bafuga abantu. Ekintu kye bafokasingako kumala mu ssuubi. Omuntu n'avuga nti ono ye Alpha ne Omega. Bwera bw'ova ku Museveni ogenda wa Katonda ku ddiiru ki? Ani yabibagamba ebyo? Kayihura nno yabyogera. Ategeka ova ku Museveni ogenda Katonda kakati fe tukulaga tetugenda kugenda Katonda siwe tuli stage ya Katonda tunagidukako tuli ku stage ya policy maker mugenda kakasako nti yo government bano bebagireeta nakugamba gwe munna Uganda tobeera na bintu biku frustrating tobeera na bintu bikuteeka ku pressure musiduke time egenda kutuka tujja kusiduka nga devolution yo tusikide so si munnansi ku muntu okudde eri n'akwata akazinda aloke ngali mu safe haven na kugamba musiduke no please
fe tugenda kusituka in the right time naye nakugamba nti ene manduso yonna egenda kuva ku policies zino. Tabu yono egenda kuva ku lunaku lwakeera ku makya n'amanyira ba colonial masters. Ate kasita batandika okujjayo face ne bakulaga owedde Omumerika takyalina kwekweka konna bwakwatagana His Excellency Kyagulanyi kakati bakulaze nti Kyagulanyi His Excellency Sentamu Robert, the elected president of Uganda twice, nga mumubba yatuuse dda mu Congress ye bashapingira foreign policy ya America. Yatuuseyo dda kati mbadde muteesa ki mbadde nsaba Doniya alyebale ajje anti mutugamba muyo ne mugezi wammwe era atula ku UN yabategeerera kakati musaba ajje abeko kyagamba eggwanga. Doniya jangu obeko kyogamba eggwanga nze ngamba oli fala okitegeera nze ngamba nti neyo gyoli you are not qualified to be there. Toli qualified just olwokubanga baneno balina gundi yawe bali batukwata amagundi obongo n'amaaso ne batwaga nti kati Doniya yebale simanyi ye ambassador wa Uganda ku United Nations kudiru ki policy kijamanyo ya Doniya yebale oyo taina kyamanyi ku foreign policy. Okiga omuntu atula ku United Nations neero omulaba akulaga nti ali partisan. Okitegera ali partisan yet they are speaking of democracy which is a two-sided sword. But someone called Doniya yebale atula eri ku United Nations n'atamanyi kyateyo wekola tajimanyi. Yobola bakeera ku makya najambo asabulula bulimba ono yagenze ku Capitol Hall yagenzeeyo ono najja n'agamba tanagenda yokko nze tukubya amasimu wamaliza natandika okuba amasimu bannange yabadde anoonyaayo ki mutusonyiwe kuluno tebigenda kukola kiddamu tebigenda kukola. This revolution has the strongest invisible hand in the hood. Tebiina kye bigenda kukola. Nze nabagamba ekintu kimu, we accept dialogue but meaningful dialogue. Aba infinite class tebagala kuulya kigambo dialogue naye nze sirina munnange kyakubakolera. The dialogues must be there. Dialogue erina okubeerawo oba mwagala oba temwagala oba tulwanye oba tetulwanye dialogue is there. Okitegeera ati fe kyetugamba ki bano NRM it is up to them to decide. Do they take it the easy way or the hard way? That is up to them. Nze nagamba nti bano nze nja basomesa nga balina amagezi bategeere oba tebalina amagezi basirwalire ddala kuba that is who they are. Kati gosange presidential advisor nga ye full figure. What can full figure advise? Catherine Kusasira, what can they advise? Buchaman amanyi ki ku policies? Amanyi ki ku policies? Nga ne ba minister bennyini aba Museveni babala mbagwa haratenyi tebamanyi policies zino wezikola tebazimanyi. I challenge balamu obamanyi policies zino wezikola nese bakulaga nti yakutte obuyinza bwa kooti munawo omuntu pardon ebyo system kasitebera bolongoto buli omu alowooza nti alina amaanyi kakati ne balamu naye alowooza nti mugundi muno alina amaanyi beba presidential advisor. What do they know about these policies? N'oyo atula ku UN yennyini talina kyamanyi ku eno policy talina naye mugenda kutya mugenda kukkiriza n'embizi balaba kuba basiraamu tebazirya. The same tool gye wakozesa ng'ojja it is the same tool egenda okujjako only that gwe walizotinga kutta abantu yes and you wanted it the hard way not abantu ekumi naye ate naye emisango gy'eruweero nayo gyennyini mugenda kulaba nga gimukutte. Okitegeera nagyo gyennyini egyeruweero bagenda kugiza bagimuteekeko. Yensonga lwaki mu Uganda wano tulina okwewala nnyo okweta pulezidenti waffe nga tuyiye musaayi kubanga ki omusaayi ogwo ogunaayiika bagenda kugubalya kugenda kugamba nti bano abantu batandika okukubala olunaku lwe bakukyuzinga we bati ne banoonya ebikolobero such that at a certain time ng'ofuuse beast kubanga power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Okitegeera ekintu ekyo kati bakulinda onaba otuuse ku eyo stage bagenda kukozesaako tuluki kakati ono talina kyagamba bamukasuse mu bantu emirundi ebiri nga mu butuufu akwayakwaya mugaalumondo oyo Museveni nga tajjaayo kalula omwana mukuba square. Okitegeera amukubala amuteeka wali eri n'amugwira ano najja natandika okubaza sikyakyalaze naye kuno bukyanga bakalulu banaka 2026 mwaka ebbira jajja. Okitegeera kano mwaka ebbira bukyanga mu bakalulu kanaka 2026 mwaka ebbira. It was a military operation nkiddamu. It was a military operation. It never met the democratic principle. Era awo kweyo stand kwe tugenda okuyimirira bakubira omuntu nakugamba ffe batuyita ba infinite class fete tusobola kwawukana ku mukulembeze wulira kano nakugamba kino kye kitwalanya because we do it better than them. Njagala otunulye kano. We had a general election on the 15th of January 2026, but by the 14th of January more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces.
They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided, and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So, was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election but a military operation. Ati nze nno ekigambo kya P2B kyentera okukozesa kikkakkanamuko katono mbeera obiseka kugambye teri muntu ali sseni omuntu omulamu ategeera asobola kugamba ati ako kaali kalulu. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs, ever challenged but never equaled. Zino policy nzimanyi kidamu, zino policy nzimanyi. I know how we legitimize, I know how we don't give him legitimacy. Manyi engeri gyayitamu okufuna legitimacy n'engeri gyaginoonyamu. Manyi engeri gyasobola bitusobola okugimuma, and I know the consequences senga tetumuwa legitimacy byenkusomesaako. Olera ati nosanga nti buno bwa P2B buno revolutionary dwarf nga butuleekanya kuno nakugamba gwa infinity class. You are not, it is not a mistake to be here, but you are blessed to be here. Kubanga ki nobody does it like us. Mkitegere ekintu ekyo kino bakiyita civics. Nakugamba civics because a true liberation starts with your mindset. Obwongo bwo wengeri gye bulabamu ebintu. Kasita bumala okutereeza bwe batengeri gye bulabamu ebintu. Ngolo kiwedde. Then kitegeeza ki? A new Uganda is now. Hey, tugenda mu new Uganda. Tugenda mu new Uganda. Eyo yali military operation kati twagala batubuulire. Military operation ereeteta ba MOP. Usigira. Military operation ereeteta etya ba kansala. Military operation ereeta etya ba mayor. Nkugambye tuli mu American Congress, tuli ku US Congress gye tuli twayingidde dda mu house y'aba Congress gye tuli munda, era tuli mu kusayininga mpapula. Naye nakugambye nti ekibeerawo tubeera tuli ku final mark, tubeera tuli ku final papers because these are the policy makers, the one who protect American interest in its subjects. Bano bazikira kati tuli eri tusaako mukono nti amafuta gano kale amafuta ago Uganda erina tulina mangi nnyo, era Museveni abadde agala gawa sinoke ya China. Kakati kye tugenda okukola kiri ki? Amafuta ago tusoke tugazze wano, tugaddize bannansi. Okay, otugaddiza bannansi amafuta gamwe tulinako percentage ki? Atumubuuza olina amaato ameka mu Africa eyo. Asooka tugamba ku Indian Ocean ninako eryato eri emmeri eyajja, emmeri ngirinaawo kakati tugenda kukola na Africa omu, naye amafuta si mangi nnyo munaatuwa nti tugenda kuwa amafuta. Basayinira nga bateekina nga tulina olutalo olunene nnyo lwe bayita dedollarization olwa BRICS. Mugenda tuyamba muti nga tumuganga bamugamba waliyo akayaayi katera okwambala zigundi za people power okutegeeza defiance. Akayaayi ako kategeera foreign policy, kagenda bagobera omuchina nno agamba nze agamba Shama ali eri mu Congress report anjogera kagamba waliwo akayaayi kali ngenda kawa Minister of Foreign Affairs. Ekintu kyakagenda osooka okukola ekukakkanya abachina abo kagenda bagoba mu wagagayi akakayaayi ako tubayita Kashama. Tugenda mu kati kabanyige kati nze nkole ntya nga nze Minister of Foreign Affairs addako mwemanga nze Minister of Foreign Affairs addako kitegeeza President alina okunjogerako eri mu bapolisi meeka kuba nze agenda okuweera olutindo lw'eno poliisi ne Uganda. Kati goonyiiga simanyi lwaki onyiiga. Okitegere ekintu ekyo nze mbagambye ekindeeta kuba Minister of Foreign Affairs kununula byaffe kugwa ba China. Okitegere ekintu ekyo kulaba nga tuteekawo system nti Uganda ni visa okuddamu okugifuna. Nga nze Minister of Foreign Affairs okuddamu okufuna visa ya Uganda eyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs amateeka gengenda okuteekako eyo visa ng'esinga n'aga America. Kigenda kubeerera kyangu nnyo okuyingira America than okuyingira Uganda. Kuba tugenda galinga tugasibe kigenda kubeerera kyangu nnyo gwe munna Uganda okufuluma tukompealinge munna Uganda n'omu America. Kyangu nnyo ku mu America okufuluma America najja than munna Uganda okuddamu okufuluma Uganda ng'ogenda bweru. Kigenda kubeera kizibu nnyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs. Osegera
ate ebyo byaliko agababaga katikana akayayi kagenda kuyamba kugoba wagagayo musoke mugifubu tulekoleki efulume aga tukutera okkalaba kategeera polisi yaffe kagitegeera kajja gisomesa bannansi bajja gitegeera kati bwe banagitegeera wali amagamba hakati nga batiikinga Minister of Foreign Affairs wali era gale munkwate bulungi kiddamu munkwate bulungi essaawa yonna ngenda kufuna wana akasimu nga kava Donald Trump ate uyo otalo lumutuddemu essaawa yonna bagenda kumpita ngende mu America eyo mpina okutereza polisi eno okitegeera era bwe bampitira we bati ngenda kuba sikyafugika mwe mulinde tugenda mu New Uganda okero liemu we are coming there. Not even your boss has ever reached that Congress, US Congress has never taberanga yoko your boss I challenge him naba batula ko yo Congress Congress government abagitulako oyo bamukubira bukubizi simu tagenda akombo abasinkane bino byajja osobola okusanga omukulembeze w'eggwanga n'ekyangu kya kusinkana abapolisi emeka nakugamba nti bano ba president bano just yabateekawo buteesi ng'alina mission gy'alina okukola naye bano bapolisi emeka bano kizibu okubatuukako kati omwana wabanga apenetrate nze n'ayingira wali eno ye top office mweno revolution yaffe ye top office mweno revolution gye tulimu that is the top office ku American foreign policy tuli mu kutereza mpapula nkiddamu tuli mu kutereza mpapula era agenda kufulumawo nga tuvimba tuti ate uyo ne France twagiyingidde dda awona bannange munkwate bulungi kubanga essaawa yonna onsindikira message nenkuleka ku bulutiki nga ndi busy ate nga nina gwempa essimu zange azikwata ina okulipulainga ate munyiga ate mugabe wano kashama kalinanga kakyali kaffe nga tukokyayo neza data naye okubaleka afuuka ka Minister ka Foreign Affairs sebo katweka ku bulutiki sinza agenda okuba akwata essimu ezo wakati ngenda kuba nga ndowoleza bintu bya ggwanga nga ndowooza ebintu binene nnyo tuyambye tutya South Sudan eyo kuba South Sudan tugenda soko gifu tugenda gisookayo Congo yatusooseeyo ne South Sudan tugisookayo embiranye kati eri wakati wa Uganda ne Rwanda ani asooka we tuli Uganda ne Rwanda ani asooka naye ensi ssatu ziri mu pipeline tuyina Tanzania weeri tuyina Rwanda weeri tuyina Uganda weeri ani asookayo awo we tuli Congo wede yatusooseeyo dda era yatandise n'okuyita ba investor abateereddewo ettaka square miles ziri 68 mugende Congo ba investors be Uganda muteekeyo sente Congo kati essaawa eno Kisekedi abagambye mugende mu investing sente mu Congo yes batusooseeyo dda Kagame ali mu kufulumya amagye ge bafuluma ne Muhoozi Kainerugaba ali mu kufulumya UPDF yes nakugambye bano basobola okwekyanga bamaanyi nnyo yes naye nga tebanna polisi emeka tannabakwatamu naye mu America senga abakwatamu bwati ona anyenya nsinga onyumya buno obuyamba buno udde kakati fe tetugera baddu tetuli baddu mujja kubeera musaaga mujja kudda mu buddu omuntu yakujja mu kyalo omutandika okumwepa akakombo tasobola kujja mu kyalo ona kasita kujja mu kyalo abeera amanyi engeri ekyalo kye yakujjamu ate era alina gundi emu gyeyerekereza n'agamba eno embwa inaaba etandise okummanyira ngenda kunyiga wano ngizze mu kyalo bagenda kubazza mu kyalo bana babajjayo bilemwe panga mutete ku bifaananyi bya Museveni basinkanye kwaba batula ku US Congress mubandeetere mulete ebifaananyi bye ate temulete ekyarigani mujja kujjano ku video zange mukikube screenshot Reagan tatula kutagenda eri wabula abeerawo by then administration ye gye batuuma wali eri erinnya kati bagamba Trump administration etuula eri kati njagala mundeetere Museveni ng'asinkanye Congress muguni ng'asinkanye Reagan Congress kubanga ku Reagan we yajjira era n'afuna ne Serefi naye yes kakati njagala mumutuleetere ng'aline kufe twatuuseeyo dda mwe mulabanga ebyafaayo ofe ebintu bya bulijjo kati bana ba Congress bana ba Congress batwetaaga sifa babeetaaga wabula ate mmwe mwali mubeetaaga kubanga mwali mugwa mu kintu kye bayita superior minority you were minorities nga temusobola kuwangula kalulu naye omusajja akubya akalulu banansi bonna bagamba yeggwe waffe ketonyeka gwake gwe waffe kati mbo batandike okumwegayirira atandike obbegayirira teri kwegayirira mu America wano ama president balaga oluvimbo vimba taata womala okubira akasimu nange nzije Minister of Foreign Affairs addako yes tutule ku meza empapula zino nga nzitegera bulungi nnyo tuyoke tukube Museveni akatofaani ategeere nti nno eno bagiyita Uganda is for Ugandans nkiddamu Uganda is for Ugandans not Indians mutandise sebo n'abayindio bateeka mu parliament yabo waliyo munna Uganda ali mu parliament ye India asajja mwe mutujoze naye wekatalijirya 2026
twandirabe ekyamagero. Gidamu 2026 twandirabe ekyamagero. Just mark my words and watch the space. 2026 kamala okwerayiza. Mugenda kutegeera ekintu kye bayita illegitimate government, how it is treated. Okitegeera ekintu ekyo gambye, don't forget to share, subscribe, obagambe tuli mu infinite class whereby civics yetulize tuliko. Bampita Dr. Shama, kabaka wa foreign affairs for God and my country Uganda. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.